District y'e Luwero erina amalwaliro ga gavumenti 40 wabula agasinga ga madaala ga wansi. Agali ku ddwaliro Health Centre II gali 19, Health Centre III gali 17, Health Centre IV gali 2, n'agali ku ddwaliro Hospital gali 2. Omuwendo gw'amalwaliro guno mutono ddala bw'ogeraageranya n'obungi bw'abantu abali mu district y'e Luwero abasoba 60,000. Ku Bombo Health Centre III abakyala abazaalirayo buli mwezi bali wakati w'7 ne10. Kyokka akulira eddwaliro lino agamba nti ekifo kifunda ng'ebiseera ebisinga bawalirizibwa okutabika bamaama abamaze okuzaala n'abalwadde abalala. So tuwalirizibwa abakyala oluusi okubajja mu maternity ward, mu postnatal ward abamaze okuzaala netubaza ku wodi ya bulijjo ate nga ne wodi ya bulijjo oluusi ebaako naye abalwadde. Funa embeera nga olumaama yakamala kuzaala nga bamugya ku kitanda banoonyewo okumuteeka oluusi babateeka ne wansi olwajjama ebeerayo. Nalukwaga agamba nti wadde nga tekikkirizibwa mu mateeka g'obusawo olumu bakakiba okusibula abakyala ng'ekiseera ekituufu tekinnatuuka bafune bwe bateeka baba baakajja. Kati singa kisangibwa nga neno woodi endala naye ejjudde kiba kitegeeza ogenda kulondamu be wasoose ozaalisa abatali bubi abali obulungi n'omugamba agende naye ng'amatu gakujagaladde olw'ensonga nti olina osigala ng'omuwuliriza. Eddwaliro lino liri Kinyana mpini n'ery'amagye erya Bombo Military Hospital naye ne wagendayo abantu abo bokka ababa tebasobola kukolebwako malwaliro aga wansi era olumu bafuna abaserikale nga bangi abeetaaga okujjanjabwa ne basalako abantu ba bulijjo. Olwo erya Bombo Health Centre III ne lifuuka ekiddukiro kya bonna. Nayo nga tugiyita hospital ya rifaro kati oluusi osangayo abalwadde bangi. Waliwo obudde bwe bajjirako nga tosobola kumala gayingira ki GM ey'abasirikale ng'ate abalina kujjawa waneeno naye nga ne we yaligenza okuzaalira tewakola ki tewamala ng'ebifo byonna byonna byajjudde. Okusalira ekizibu kino amagezi abakulembeze mu ttawuni ne kanso y'e Bombo basazeewo ezimu ku nsimbi ze bakuŋŋaanya okuva mu misolo okuva mu bizimbe bazizimbemu ekisenge ekinene abakyala mwe basobola okuzaalira. This is the one that we collect from buildings that are rented from within our town, and according to the law some percentage is supposed to go back to service delivery. Okulima enguudo bakiraba kya bulijjo, street light kya buli lunaku. Lwaki ssente zino tetufuna ekintu buli muntu anaabeera ng'ajja oba developer yenna ajja mu kitundu abeere ng'akola ki ng'alabirako emyaka gyonna. Ekizimbe kino nga kya kalina kisuubirwa okuwemmenta ensimbi eziri mu buwumbi 2 era buli mwaka balina omuteme gwe bagenda okussaako wabula nga basaba nti ne gavumenti ey'awakati ko n'ebitongole ebirala okubakwasizaako. Era tubadde tusaba ebitongole byonna mu gavumenti bajje batukwaseeko ekintu kino tukimale. Era n'ekirala tulubiridde program ya at least kufuna ogenda mu level ya Health Centre IV so tubeera ne maternity eno ejja tuyamba nnyo. Habert Kamoga, NTV ku ssaawa emu.